nkwaniriza muganda wange yonna gy'osinzira okubeera ng'ate ompuliriza ng'amannya Omumbejja Aisha Nassolo nze nkubuuzako era nakwayirako gwe wenna ayita mu bizibu eby'enjawulo ate n'ensanyukirako naye muganda wange atuuse ku buwanguzi. Yoga muganda waffe kaakati nno munnange neebaza gwe wenna yasubscribinga ku channel n'oteekako n'akadde weebale nnyo weebalire ddala ate naawe atannaba ngenda kusaba bambi olumala olaba vidiyo eno subscribinge kubanga nze nkyakuweereza kusaba likinga vidiyo eno tweyongera ate okubeera nga ate munnange tutambula. Yes kaakati nno munnange leero nkuleetedde emboozi y'omukyalo ono bambi agamba nti ye yazaalibwa n'akawuka aka siriimu ffenna ke tumanyi obulungi. Yafuna olubuto ku myaka 14 ate ng'essaawa eno kyakola kwe kubeera nga yeebaka n'abasajja ab'enjawulo okubeera nga yeebezaawo. Omukyalo ono ng'erinnya ategerekeseeko lya Regina era nga yazaalibwa wali mu katundu akayitibwa Lamu mu ggwanga erya Kenya wali ku mulirwano. Ono agamba nti bula na single mother wabula ku myaka 8 laba bambi maama waate wava mu bulamu bw'ensi eno era bw'atyo yagenda n'atandika okubeera ate ne bajjajjaabe. Katonda yali amusaasidde nga bonna bakyali balamu, yajjawo omusajja ate ssaako ne jjajjaawe omukyala era maama we kasita yava mu bulamu bw'ensi yagenda butereevu n'atandika okubeera nga ate munnange abeera nabo wabula agamba nti aba akulaakulaawo awezezza emyaka 10 yafuna omusujja ogw'amaanyi era bw'atyo ne bamutwala mu ddwaliro. Agamba nti abasawo baamwekebejja enfunda ezaawerako era oluvannyuma we batyo bategeeza bajjajjaabe bano ababiri. Jjukira ye mwana muto by then talina kyamanyi. Laba we bamukebera abasawo ne bakizuula nti omwana ono ayina siriimu era we batyo ne bategeeza bajjajjaabe era ne bamulagirira eddagala omwana ono ly'aba agenda okuba ng'amira buli lunaku. Abasawo balagirira bajjajjaabe eddagala omwana ono lye balina okubeera nga bamugulira abe ng'amira buli lunaku kuba munaye baali bamuzuddemu akawuka akaleeta siriimu. Era bw'atyo agamba nti yeeyongera okubeera ng'amira eddagala lino buli lunaku wabula aba akulaakula awezaawo emyaka 13 ng'atandika okwebuuza nti naye lino eddagala lyemmira buli kadde lyaki. Era agamba nti bw'atyo yagenda n'abuuza jjajjaawe omusajja n'amubuuza nti jjajja lwaki mmira nga eddagala lino buli lunaku? Wabula ye jjajjaawe yasalawo okubeera nga ate yeebuzaabuza. Agamba nti we yabuuza jjajjaawe teyamuddamu yakanyanga kubeera nga ate yeebuzaabuza wabula ng'era womanyi omuntu ng'ayagala okumanya naddala omwana ng'okula obeera so curious, so that curiosity ekupushinga okubeera nga onoonyereza ozuule gwe nga gwe ebibuuzo bye weebuuza. Bw'obanga abakulinaanye obabuuzizza beebuzaabuza osalawo obeere ng'ate gwe weekolera okunoonyereza okuko. Era bw'atyo agamba nti lumu yabuuza omusawo n'amugamba nti naye lwaki mbeera nga mmira eddagala buli lunaku? Era bambi agamba nti omusawo yamukkakkanya bw'atyo n'atuula wansi n'amunnyonnyola ng'omwana era ow'emyaka egyo n'amunnyonnyola kye kyali ekituufu. Era bw'atyo bambi omusawo ye yamutegeeza nti omwana ono alina siriimu. Era bambi agamba nti yawulira ng'amaanyi gamuwedde kuba mu kiseera ekyo nga w'omanyi omwana ow'emyaka 13 bwe tuba mu Uganda omwana ow'emyaka egyo waba asomye akyali omwana oyo oyinza okwesanga ali mu P6 oba P7 waba asomye akyali ayinza okwesanga ali mu P7 sinakindi ng'ali mu senior 1. So omwana ono mu biseera bye bamunnyonnyoleramu nti ayina HIV yali amuwuliddeko, yali kwegamba babisomyeko nga bamubuulidde obuzibu omuntu alina obulwadde obwo bw'ayitamu kwegamba ng'amanyi ebintu ebisinga obungi ebikwata ku bulwadde obwo. So bambi we baakamutema ne bamugamba nti munnange bakuzaala ne siriimu. Omwana ono yawulira nga bambi yeekyaye wabula agamba nti bambi omusawo ye yafa olaba ng'azannya paati ye n'amukansolinga era bw'atyo n'amutegeeza nti ajja kubeera bulungi singa aba amize ng'eddagala eryo lye baali ate bamulagiridde. Wabula agamba nti yali aweza emyaka 14 bw'atyo yasisinkana omuvubuka yali ayina gy'alaga eyo n'asisinkana omuvubuka ne bafuuka ba mikwano kuba baanyumiza ekiseera era we batyo bavaawo nga bafuukidde ddala ba
mukwano era agamba nti omuvubuka ono okuva ku olwo yatandika okubeera nga ajja ng'amukyalirako amuleetera ku bulabulabu obw'enjawulo biki kwegamba ne bagwa mu laavu n'omuvubuka kyokka ajjukira omuwala bambi muwala muto myaka 14 gyokka agamba nti omuvubuka ye yali mukulu yali aweza emyaka 2 n'okusoba era we batyo munnange mu kubeera nga batandiseewo omukwano ogwo amuleetera ebirabo akola atya bagenda ate mu nsonga ez'ekikulu era bw'atyo omwana muwala ono bambi yafuna olubuto ku myaka 14 wabula agamba nti kasita yategeeza omuvubuka ono nti alina olubuto omuvubuka yamwegaana era bw'atyo ye amagezi ge yamuwa gaakubeera ng'agendera ddala wala kubanga ye yali agamba nti senga bamumanya nti ye nannyini lubuto baali bagenda kumusiba so yamugamba nti sinze nannyini lubuto wabula amagezi genkuwa dduka ewaka ogende bula get lost kubanga senga bantegeera munnange nze bajja kunsiba era bw'atyo omukazi wattu agamba nti yawulira ng'amaanyi gamuweddemu jjukira olwedde alina obulumi bwe obw'okubeera nga mulwadde wa siriimu ate laba wabugatta ne buno kugamba stress n'emuyitirirako agamba nti mu biseera ebyo bambi yakaabira ddala amaziga amayitirivu okukamala obukamazi wabula agamba nti emyezi gyetooloola era bw'atyo yasumulukuka nazzala omwana omuwala bw'atyo n'afuuka maama omuto bambi ku myaka awo ng'ayingidde 15 bambi mukazi wattu era agamba nti mu butuufu yali talina kyakukozesa yadde kubanga ne bajjajja be bennyini be yali abeera nabo bambi baali baavu nga beeyiiya bweyiiya era agamba nti yatandika okubeera ng'asabiriza abantu ab'enjawulo ng'ayigga wano ne wali ng'ekyokulya wammanta kiwammante yalina omwana wabula agamba nti mu kiseera ekyo ng'akyasabiriza abantu abamu munnange batandika okubeera ng'ate bamuwa amagezi nti lwaki teweetunda nga bannaabalala n'osobola okubeera ng'ate munnange weebeezaawo we batyo batandika omugulira ebirungi ebiri mu mbeera eno ey'okubeera ng'omuntu yeetunda era bw'atyo mukazi wattu naye yagula ekirowoozo ekyo kye baali ate bamugambye mu kiseera ekyo era bw'ati agamba nti waliwo ekibinja ky'abawala ekyabali okumpi awo agamba nti yeegatta ku bawala abo kubanga nabo omulimu gwe baali bakola gwe guno ng'era olweggulo beesimaatinga bulungi we batyo ne bagenda ne beebaka n'abasajja ab'enjawulo ne basobola okubeera ng'ate beebeezaawo era agamba nti ekirowoozo kino kasita yakigula bw'atyo yeegatta ku bawala abo naye n'atandika okubeera ng'ate munnange akola ki nga yeetunda kyokka nagambye nti omuwala ono mulwadde wa siriimu era ayongera otugamba mbu abasajja abamu be yasobolanga okubuulira bambi be yasaasira yabagambanga nti banaye nina akawuka kozesa akapiira abamu nga bakakozesa abalala nga bagaana era abamu be yagambanga nti alina siriimu nga bagaana okubeera ng'ate munnange beebaka naye nga bamuleka wabula abamu be yagambanga bakambale baagaananga abalala ate munnange ne bakola ki ne bakambala wabula era agamba nti bangi nnyo kyamanyi baasizza akawuka kubanga abasinga obungi be yeebase nabo mbu baalinga tebakozesa kapiira ayongera otugamba nti mu kiseera ekyo ekyokubeera ng'akola omulimu guno munnange ogw'okwetunda ate laba waafuna olubuto olwokubiri jjukira yafuna olubuto olusooka omuvubuka n'amwegaana n'assalawo okubeera ng'ate yeetunda kati mu prosesi y'okwetunda yeraba ate munnange waafuna olubuto olwokubiri era bw'atyo agamba nti emyezi gyetooloola n'azaala omwana ono ataliiko taata kuba munnaye gwe malaaya nga weebaka n'abasajja ab'enjawulo w'ofuna olubuto n'ozaala olwo omwana oba ogenda mumuwaani saagamba nti yazaala omwana ono ataliiko taata agamba nti yabeerawo n'omwana we wabula lunaku lumu omwana n'alwala nnyo abamu ku be yabuuzaako bamuwe ku magezi omwana bikyamututteko mu ddwaliro biganye abamu baamugamba afune eddwaliro eddungi mwamutwala ate abalala ne bamuwa amagezi nti amutwale mu kyaki era naye munnaye n'asalawo okubeera ng'ate omwana amutwala mu kyaki bamusabire atereere wabula agamba nti gye yeeyongera okubeera ng'amutwala mu kyaki omwana gye yakoma okubeera nga alwalira ddala omwana yalwalira ddala era bw'atyo n'atuuka n'ekiseera bambi n'ava mu bulamu bw'ensi eno era essaawa eno omukyala ono
yabadde ku TV emu bagiyita RTV ate munange mu ggwanga wali erya Kenya nga anyumya story ye era nga wetwogerera obwamalaaya abukooye kubagamba nti mu butuufu bulimu ebizibu ntoko tebirojjeka. Agamba nti obwamalaaya bulimu ebizibu bingi nnyo ebimu yasobodde okubeera ng'ate abigabanako n'abantu ababadde bawuliriza, ebirala n'abyesigaliza wabula nga we yabyogeredde byonna mukazi wattu yabadde mu maziga. Era bw'atyo nga yeegayirira omuntu yenna ali eyo asobole okubeera ng'ate munnanga amufunirayo kalimu akole kuba ye yagambye nti obwamalaaya mu butuufu abukooye. Afunyemu ku busente obutonotono ne bumulabirira n'omwana we oli omuwala gwe yasooka okuzaala noono we yamuzaalira ne bumulabiririrako paka we yatuuse ate n'ava mu bulamu bw'ensi. Wabula agamba nti obwamalaaya abukooye olw'ebizibu ebingi ebibulimu ate n'okubeera nga munda ye awulira si mumativu okubeera nga bantu bangi basiize obulwadde kubanga agamba nti ku mirundi gy'amaze nga yeebaka n'abasajja ab'enjawulo emirundi egisinga obungi abantu abo babadde nga tebakozesa kapiira. So ye muli agamba nti ateekwa okuba nga abantu bangi nnyo basiize akawuka kano. So agamba nti omulimu guno mu butuufu agukooye, ayagala kufuna mulimu oguli decent asobole okubeera ng'atambuza obulamu. Kati nno muganda wange wenzija gy'oli gwampuliriza munnange ng'ekibuuzo kye ngenda osooka okubuuza ddala omuntu yenna w'obulwa ekyokkola option ebaawo mu bulamu bw'ensi eno okubeera nga weetunda. Muganda wange gwampuliriza abantu bangi nnyo bakola emirimu egy'enjawulo emikyafu emiyonjo naye nga tebeetunda. Nze Aisha omulimu gw'okwetunda gwe mulimu gw'embalanga ogusinga okubeera omukyafu mu bulamu bw'ensi muno. Abakyala booza engoye, abakyala bakola emirimu egy'enjawulo egy'ekisajja gyonna ne batoba okubeezaawo abaana baabwe. Neewulira ono omukyala ono muganda wange wandifunyeeko chansi n'omulabako kubanga mukyala alabika obulungi ge mazima. Mukyala alabika bulungi yadde kale teyasoma naye alabika bulungi. Naye abakyala bangi nnyo bali eyo batoba babeezeewo abaana baabwe. Oli ayina famire y'abaana nga bameka ayoza engoye asobole okubabeezaawo n'akola guno omulimu n'akima amazzi ku kyalo naye gwe n'osalawo gwe kuba omukyala ono ali yekka n'omwana we omuto. Ddala omwana oyo nga tosobola kubeera nga tofuna mulimu gutegerekeka n'omubeezaawo naawe ne weebeezaawo. Ddala obwamalaaya yandibaddemu ku options z'olina okubeera ng'okola singa omulimu guba gukubuze. Oyinza okukeera ku makya n'owa mukwano gwo advise nti ng'emirimu we gimubuze ayingire mu bwamalaaya. So baganda bange gwe nsaba ompe ku ndowooza yo ddala emirimu omukazi we gimubula asalewo okubeera ng'ayingira bwamalaaya ye solution oba ye n'ekirala ekibuuzo kyange kigenda kujjira wano ku mukyalo ono we yalwaza omwana we n'alwala nnyo neiba we n'amuwa amagezi nti omwana amutwale mu kyaki oba amutwale mu ddwaliro. Ye n'alondako ekyo mutwala mu kyaki. Baganda bange ddala omuntu bw'alwala tulina mutwala mu kyaki oba tulina mutwala mu ddwaliro. Bannange kyennina obbabulira olwaleero nti Katonda ayamba yeeyamba. There is no way omuntu gy'agenda oggwa kabenje for real tumusitule tumutwale mu kyaki mufo ky'omutwala mu ddwaliro era agenda kutuuka nga tulaba tuddawo tusiite ebigere tukaabe naye nga bwabadde butategeera bwaffe ge mazima kubanga omuntu waalwala amalwaliro bagakolera kujjanjaba balwadde. Katonda ye ayamba yeeyambye. Omuntu agenda gwa kabenje tumusitule tumutwale mu kyaki nti awonere eyo. Ebyo bapasita abamu bye bakola balimba. Oyina avayo n'agamba nti omulwadde wa siriimu yamuwonyezza. Ebyo bya bulimba bannange. Tugezeko kubeera mu nsi eri real tuve mu katemba w'abapasita abamu gwe batuzannyira. Omuntu w'obeera omulwadde wa siriimu ekikutaasa kubeera ng'omira eryo eddagala buli lunaku era w'otuuka ekiseera nga tokyalimira oba ojja kutuuka ofe. Ge mazima.
So there is no way bano bapasita gye bayinza otuddako ne batulimba ne basheeke abamu gye bali abafere nga bawoza jangu mu kyaki jangu mu muzikiti ffe tujja kusabira owone. Omuntu wo aba mulwadde bambi musitule mutwale mu ddwaliro abasawo bakole ogwabwe ne Katonda akole ogwabwe. Katonda ayita mu bantu okuwonya wabula tagenda kuva eri yeekwatire ku muntu wo. Otuufu omwana olaba mulwadde nnyo gwe n'osalawo in all options musitula mutwala mu kyaki. Katonda akola naye kuba naye Katonda ayamba yeeyamba. So ebiseera ebimu tulina okukozesa obwongo mu bintu ebisinga obungi bye tukola. Otherwise abantu abasinga bafa lwa bugayaavu bw'abantu balala. Nobeera n'omwana wo mulwadde nnyo ne bakuwa amagezi gamutwala mu kyaki for real. Kyaki egenda kukola ng'omwana ali mu ddwaliro, omwana musitula omutwale mu ddwaliro then gwe ogende mu kyaki osabe, awo omwana ajja kuwona. Naye wona asitula omwana n'omutwala mu kyaki mbu omusabire awone. Omwana agenda kutukirana mu kyaki nkubuulira amazima. So baganda bange kansuubire nti ekyo okitegedde. Gwe wenna abaddemu n'endowooza eyo nti gwe omuntu omunnange walwala ogenda musitula omutwale mu kyaki. Evelyn Lagu mulwadde alina ekizibu ffenna kye tumanyi obulungi. Ku kyaki eziri wano mu nsi muno mu Uganda kyaki ezimu ne bapasita bagamba nti bakola ebyamagero nga Evelyn Lagu tebannamukwatako bannange. Nga Evelyn Lagu tebannamukwatako wabula era bali mu kusonda ssente bamutwale mu ddwaliro then awo bapasita balyoke basabe ne bamasheeki ne baani. Wabula senga tugamba nti ebyokusonda ssente katubiveeko katumutwale mu kyaki Evelyn Lagu abeereyo era Evelyn Lagu ajja kutuka nga tulaba. So bannaye ebintu ebimu tuve ne mu kusaaga. Katonda akola naye ate ayamba yeeyambye. Emmotoka yo tegenda kufa ogitwale mu kyaki nti bagisabire. Ejja bbeera waawo nkubulira amazima tejja ttambula. Kyekimu n'omuntu wonga mulwadde n'omutwala mu kyaki tajja kuwona. Oyina mutwala mu ddwaliro then n'osaba ng'omuntu bali mumukolako. So baganda bange nja kuba nninze ku ndowoozayo. Sigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo. Mbagala nnyo mbagayira ddala abankumira takumira mpeera. Bye bye.